kakukubye ennyanda ozinyisa amazina ga Tekino okalabye gagugaba ga Tekino kasola omusajja agazino manya alimu waliwo abaganda bagamba nti bagudde mu music akuzinyiza ennyanda ogenze nozina amazina neŋŋamba pisi ng'omanye ennyola ekiwato mama kona mama kona yingira yigwansi muze nali manyi togonda kyali wange naye nkulabidde wano mu studio mubutandike ntya ojawulira ansa gyakwa tumubuuziza ku mwasibembya koza wadakuli ku TV ya munno tumubuuzako mwana wali mubitunda byenjawulo mwasibye omukya mutya ntubuuzako abantu abali Kitigumu tubuuzako abali Ejjinja mu tawuni netubuuzako abali Ntebe Road netubuuzako abali Nakasero Market by the way nina abakyala bentuseekaawo nga bakola batya kiki naye nga babadde bageya Warudi ani Warudi Motors no si nga bagamba batya mbwe badde naye babuuzizzaako abakyala abo bali eryawo ku mini price oyambuka waggulu ABS bagira babambi okuva ku makya basanze banyumirwako awo omuziki nga bali mu kukuba muziki gwa ABS ne bamala ne batugamba mwataba evening zone tubalaba nnyo tweyanziza so mbatumiddeko nnyo abakyala mbasige bulungi omubiri nga banyumirwa nateera avanisimu nye bitambulidde mu ggwanga nga bitrendi amawulire agatambudde abakaliko leero nenjija okwetuuma bwani simanyi balina abasanyusa bwani amanya agamwe nga buli joza pisa tumuwandagaza bigambo nange muwala nanze siika woyise toyita woyise naye era pisi kizibu omuntu oyita woyise tugende mu maaso nemuzibu nnyo ebigambo nyina ate nga biwera naye ng'ate erinnya lyange eddala lye mbakiziddwa olwaleero yenze munnange omukolo nagwekoleranga era babiwalula ani yekolera omukolo mu Uganda tugende mu maaso tunaziika tetuziike naye nga lwaki omwana ow'obuwala weekolera omukolo naye lwaki odda ku munnowe tumwakoma birangira kusaasira ekyamugumya nti mukadde emyaka gye nti mukulu asobola okwantula kasenkulu tenywa tebakirwanya kikusaasira myaka gye surprisinga kwanjula naye kusaasira nga yafuna mu kye bayita omukolo yafunamuki totegeera bakozesa za muzeeyi zetwabasonera tebakwatako yadde n'olwatano ng'ani agambe nti teyafunyemu maama Fiina yavuddeyo n'amugamba wabula Kalema kakube bukubisimu Kalema bwengenda okabana ekika ky'emmotoka kyonna kye kaagala aba teyafunyemu bwani erinnya Dr. Hamza nserekeredde kuzibu ebigudde ku mukyala wange sisobola kwogera kubanga empale naye sooka okomaawo ye Hamuza kyalina ezinywa bebadiva ebintu ng'ebyo nze ate singa ndi Kenzo mbadde nvaayo nengula ekimotoka kya Leema ekyo nze singa ndi Eddie Kenzo omusuza Eddie Kenzo agibe yagula ekimotoka kiprado kya Leema ekyo DX USZ Kenzo agenda agula ekiprado kya Leema sigigula Avoni bakigula baswaze mubanja nembagamba mumubanja mmeka ntola bweziti nzomanyi kati Eddie Kenzo musuza semyekozo kingi waba semyekozo mbadde nsaba kusasula biru ya Leema gye bamubanja ebintu omanyi reason lwaki njogedde bwentyo yavaayo Hamuza yavuddeyo n'apostinga bwe baagira ennyumba ya Kenzo nti eya Leema tibagitunda leero agamba ngenda kugigula kubanga amaalu ne mukazi wange baagala ennyumba kati nange bwe mbono pulezidenti w'abadiga nina kugamba kangule ekimotoka ekyo ekya Leema ki USZ ng'onye amaziga ga Leema ne muwala wange mbadde kuwadde haaga nkozi genda maaso n'amanyago Dokita gundi ani gwe Hamuza takyayatula Dokita Hamuza sikyatula ebigambo byakuze mukolo nali njogera embwe ye tumanyidde ku Facebook n'eryoka yetimbane ikola tya ngamba naye bannange naye mbigirira wayi era ng'erinnya lyange ddala ebyobufuzi bigenda kutuwanya twawukane kwate naani abagenda okwawukana bangi nga bagenda okwawukana olwa byabufuzi yita sipapa atule yita sipapa omutuuze wali white brain omutuuze wali full figure sipapa olaba baba naayogera sipapa balwanya kisende za mukulu ze zimutawaana kisinza okunuma mu byonna nti bonna ddade yababuuza embuto zaabwe nzikufu naye obuzibu bwabujjira bulyawa
wamu nyoba lwaki bonna tebakuta nza kati tuyinza okukitwala nti tukolera pasita yiga nga gwozimba akasajja ku mutima nze pasita yiga ampa obukadde 9 gwanga akuwa 5 yenkola y'ebigambo ebyo bitono mu kamwa nze kati nsasuza omwenda kuba bona ebigambo byo wamma bingi kati nze ne bampa 5 gwe kusinza kunjogerayo ekale musogezeza nyine natera tukujukiza gwa mulungi ali ku ABS TV we recording sabagayimba konna ko ulya koyagala kaweleza kwa WhatsApp number ya FAS 85 namba bakova kabotugamba bako kyo tunyumiza era bano bebasabe nakola gone batugamba banageze pista tunsama mu kubira yakayimba ka Geoffrey Taya why only miss ako ka video kange mukakube kubanga sindise ku ABS musongezo zenyini badde nchakunyuma abayaye abayaye bakoze batya kati nze era simanyi bbiri abiri gye tugenda kubeera ebyobufuzi bituwawo kati atwanye omulala n'omutuuza yatuse n'okutwatulira mbusimanya fulufiga muliika obuyinyiridde nnyo batula ku tebo mwenna abatuddeawo ekyokulya fulufiga wayi fulufiga yafuna sente omukazi oyo ng'atunze entula ku kkuba nze abooluganda sainsoba olunaku olweyo program evening zone 2 ku ssaawa emu nga tukikulumbulula amannya agange olunaku olwaleero bampita bumalu mwanje pasita kagumba kandakidde sijja kuyimba bimba lwa movement naye kati kambuzeemu kibuuzo nange kweyokooyi nga lwaki okapa omuntu ayimba ebyobufuzi n'amasika akumanejinga nga sente zange zalina okumanya olina kuyimba biki lwaki wumalu kakatuwala sente zo zaabunabona bacoze ni beti bakanoonya bamaneja baabula bakagenda gendo manejinge bali nakaganda okuyimba ebyagafu olina gerera bumalu mwanje ku mateeka ga pasita waabaya yakuteekamu sente bamira pasita bright nabbi bright wabanga yakuteekamu sente lwaki toyimba luyimba nabbi bright lwakuwadde kuba ennaku zino ebyobufuzi bino bamaneja be batubalira kambuuzeemu nabbi bright mukono ki gwalina mu gavumenti simanyi alaika munene kubanga ye yatwala ne buchamani okusitula buchamani noyimba akayimba mulimbi wakayimba tugende mu WhatsApp request ebya Blight yayimbye bwatyo kati ayagala Umaru mwanje ayimbaako katusome tuyiteko mu WhatsApp request tugamba sindika business WhatsApp request ku number FMB 85 tugenda kuba tuchuba program evening zone sawa 12 kwemu nga tusalala balanda WhatsApp message tukomeo WhatsApp akayimba akagenda kunyibiranga nkola mu remix yange Baziko kokogenda okukola wabayimbi bo. Yenda kola muri wa banamye koza bakolamu. Ololo kojeyo bani. Abasajja banyuma bo banga wakola. Wakasiri wale wakale. Bagenda tano koyimba. Namye koza bakolamu. Embage enyuma ngo jitade mu sente emmotoka ne bagitwala. Emotoka yo ne bagisanga mu parking. Muri wa ono Roma yagenda kola remix. Muri wa banabyekoza bakola. Muwala munange baga enyuma ngo mukazi otaddemu ekirusu kyo. Bikuwijiranga ewedenge emotoka zitwa. Wali tyatatuwako. Ebyana ebyo. Ani yangoze ko lugama emotoka yange bagitwala. Bagitunze eri mu bondi. Naye mama fina ayinza okuba yakoze olugamba. Aye bamunonye bunonyi. Bamunonye mukazi wakajja yambe mukazi wawe gwe bafumbizza. Kakati eyo nga tuyideyo. Tuyingide na ka Henry Mwanje. Ka Henry Mayanja by the way. Omusama. Ke tuyingide nako olunaku olwaleero. Ebugamba woti eyo. Nziniraamo. Enkuba naye etonya. Abantu bebwe ennaku zino ekiri ebweru. Terigu. Bw'okyawulira ng'asobola okuyitaba bali mu winta. Bambi tonkubira ndi mu winta. Mu nkuba tuli mu nkuba mu rainy season. Henry Mwanje akayimba zindiramu. Yawa neno munnamasaka nnyonnyola yakulira wana amatoka agamanyi naye kati babuzizza akaba streaming live from UK abali Japan, South Africa, abali Dubai, abali Oman, abali everywhere wonna wasinzidde
the what today tuwabuziza ke nwagise evening zone kasanda yalaba tubatuwala ebigambo tubera kabingi nnyo ne tuyisawo ne tukuba kulwali kubitulengize fere tulinako bizibu akayimbako babadde bakaita semyekozo kamukulu musuza musuza wayimbye naye omuntu atafitinze mu video ani oyo atakunyumidde mu video no ani musiiwuufu mbasemyekozo mbamu abasiiwuufu madwati ne chiko naye ate byalabise bulungi bisemyekozo bifiitingamu nze bulaba mulimu abaabuze ndabadde nsuubiramu kirumira nga nsuubiramu bano Gashumba nga walayi tewabadde kubeera mu video eno aliwa kati fefe busi ddala oli mu ne fefe busi nayo fefe busi ogwa mu basemyekozo kati awakiristi mwandibaddemu ne gundi Gashumba yatabuzeemu kuba oyo gundi vice president waabwe owabasemyekozo Gashumba abadde alina okubeeramu abadde ajyamu Gashumba abadde ojyamu Frank Gashumba abadde ajyamu mulimu kirumira ono w'amataka gwe bakubeta oyo kirumira w'amataka agwamu mu basemyekozo ne pastor igenye pastor iganze n'abawagu yagwira muddala ne pastor iga be babatabula bo basemi naye kakati soko lindeko gwe lugembeze pastor iga muri wa basemi obanga wakolamu nzinega pastor iga gakola katuti pastor iga yimba muri wa semyekozo bakolamu I'm beautiful guy wamala tuteka mata batwambaza ababaise bahamu fashion site kutidi namba sate Titanic Prava wefune kuyamba lu yabasajja abalungi ate ba pista tu bo bakugamba omukazi ngoli eyo obugalo bukonye Christmas ogenda okwate ku ngoyo z'omusajja moteka ngweza Christmas ebigalo byonna tebiyimiriza boda munnage mugende ba pista tu bannaffe bano basangibwa wali namasuba opposite ne chachi najjana nkumbi basangibwa najjana nkumbi opposite ne chachi yaba 7 sidde Facebook page ya Pista to Beauty Parlor and Fashion Z oja kulaikinga our page gena mkabox tuwaye ni business ya tukuwatu solunji oshana ne onyume onyirire sikine ngeno ngeli mwaka masa byonna biyina mulekera okwe kubaga zigagari ate ye Pasta iga mutane tuweba kunyiza tuweba lekera okutuwa mwe kizigo mwe kiri kusima kuku ya property tukawa kizigo tole tuleva bakubana babano omukazi omuddugavu talabika banaye abakazi maze omukazi omuddugavu wolabira nti obalose genda otuule mu kirabu sebo buli omu abaana bamweru banakulaba ng'oli muddugavu olinga Maria manyi oyo wa Brown bwebakulaba ng'oli muddugavu olinga naye yavaayo ye ngati ani muddugavu gatulina mu Uganda ekyokusaba omusumba yiga bingi byagenda okuleeta nga surprise erike muli bwenabakowodde tugwereka wala tuyite mu kiro ekyokusaba yingira nabagambe mulekerawo okuyingirira mu mabaala bannanga omwaka gugwako bulala tuguyingirire mu gundi mu church osabe muyingirire ku church ya pastor yiga ekwala genda ku Namirembe road mupaka empya buze zidde ku pastor yiga bizaya bisukuma teri atamanyi era babuza konanga ogambe wa bisukuma eyo tumanyi bajja kutuusa mujje tuyite mu kiro ekyokusaba n'omusumba yiga Augustine tuyingire ekibozi kyaffe kati tutandikire ku kyane kyamwanje ne gundi we tugende ku kyamwanje kubate tukiinako n'obujulizi wumalu mwanje ekimugano yimba gundi ya munne nze ndikusaidia mwanje nze tosobola nze tofuna ndalekawo kuyimba ondetaka akajanja kwe manager aze mpagira pastor kwa yateekamu sente ennaku zino buli muyimbi alina okuvaayo n'awaana gavumenti yaffe by the way kati tteeka buli muyimbi alina okuvaayo n'awaana gavumenti yaffe kati katuwulirize obubaka okuvaayo malwa kiki ekyamuganya okuyimba oluyimba lwa gavumenti tuwuliriza bulungi omuyimbi naye abeera ne saidi gendera kuli no omuyimbi bwakugamba bannange tulabye ebintu akusookera ddala atabako hajjaluna mubiru ne mugala musimayo yayimbe mu luyimba lwangi abaana abo nga baluddewo nga tebagenda ku mikolo babagobayo baliwa umamwanje ndi mabegawe akatuulye kuwubaka okuva ewa nabbi Bright yennyini kuba yakiteekamu ssente yateekamu okumalumanje alina kutwala byagundi wama abda tuweeko ku nabbi Bright tuwulire lwaki toyimba bintu bya mukama wo byakuwa Tawa Entertainment erimu omuyimbi Umalumwanje akusookera ddala amanya nze nabbi Mwengo Moses Bright
manager owa Tower Entertainment erimu omuyimbi Umaru Mwanje. Ekintu kino abantu bakuba nti exaggeratinga bulala social media nga bwe mugimanyi, nze ensi emanyi seekweka ndi kada wa NRM era Muwakiso ate ndi muwagizi wa President Museveni. So ensonga eno yali eri ku luyimba lwenagamba Mwanje ayimba oluyimba okuwaanako President Museveni, era nga wekiwulikise kubamu kuba NRM party leaders aboogedde ku nshu eyo, kubanga omuyimbi twamutwala ne tukkiriziganya okubanga ajja kuyimba oluyimba olwo, naye at the end of the day omuyimbi n'akyuka n'aga atajja duyimba. Naye nekitabanga ekintu ekyo tekyakeera ku makya nti nekibanga kyali kya lutalo, era nga Mwanje bamuli ayogera omukusayiningibwa teyasayiningibwa kuyimba nyimba za pate, naye ekintu ekyo kyali kyakusiima. Ate ekisooka ddala nga bwolaba buli kintu kibako season. Katuli mu season eno, tuli mu season ya kuyimba ennyimba eziwaana abantu omuntu kyolya kyoyagala. Ate n'ekirala ng'ovudde ku ekyo oyinza okuyimba oluyimba nga si kyotegeeza. Kati so simanyi wawe kyavudde, nga simanyi how people are exaggerating the issue, but oluyimba kituufu nalumugamba aluyimbe nandaga mbu tajja duyimba. Kale sebunawe gye bali bino byetuwulira mwayawukanye ne maneja olw'oluyimba byo biri bitya? Tetunnayawukana lwa maneja lwa luyimba, naye ekituufu oluyimba nze nga nze lwe nagaanye okuyimba naye nga maneja tukyakwatagana. Okugaana oluyimba tekitegeeza nti nayawukanye ne maneja. Nze siri muyimbi wa politics era tolinda ba mu politics, sibeera mu nsindikagano ezo, wabula nze Nabi Bright Muyingo mumanyi nga maneja wange era twasayininga ndagaano yakuba muyimbi nga managinga naye nga nyimba ze ndowooza nti zikwata ku bantu, ze ndowooza nti za mukwano, ze ndowooza nti zisobola okuzimba omuntu. Naye ate bw'obanga ongambye ennyimba oluyimba olwa politics mba ndabanga nyinza obutayitawo kubanga siri muntu nnyo wa politics. Naye kakati manager bw'angamba nnyimba oluyimba olwa politics nga buli kyonna kyanayogera kyenja okukolawo asobola n'okuŋŋamba nti Umaru Mwanje yawukana ne maama we era nenjawukana naye. N'olwekyo kitegeeza nti manager wa mukunsayininga yansayininga nyimbe music nga nze kennyini nina okuleeta idea ya music aliwa gwe tugenda okufulumya.